okwongera okulaga akabenje akali ku lulimi. Yatuuka n'okugamba sallallahu alaihi wasallam, inna al-abda la yatakallamu bilkalima, inna al-abda la yatakallamu bilkalima, mazima omuddu asobola okwogera kalima so si kalaamu wabula ki la yatabayyanu fiha. Nojja oyogera ekigambo ng'ekigambo ekyo tomaze kwegamba kyetegereza. Oyogedde ekigambo kibadde kimu naye ng'ekigambo kyoyogedde yazillu biha fi nnar ab'adu ma bayna al-mashriq wal-maghrib. Ekigambo kyoyogedde ekimu nga kigenda kukanyuga mu muliro, obuwanvu bw'omuliro wansi gy'ojja okuba ma bayna al-mashriq wal-maghrib, obuwanvu obuli ebuvanjuba n'obugwanjuba, naye nga kalima la yatabayyanu fiha. Tumaze kukola ki? Wama akthar man yatakallamu al-yawm bighayri tabayyun wa bighayri tafakkur. Genga abantu olwaleero boogera byamanyi ne byatamanyi, talowoozeza na kulowooza n'akubawo kigambo. Omubaka sallallahu alaihi wasallam agamba nti oyinza okwogera ekigambo nga tokyetegerezza, tofumiitiriza ku kigambo kyoyogedde, naye nga kigenda kukutwala mu muliro. Obuwanvu bw'ebuvanjuba n'ebugwanjuba, yani ma yataakad, tasoose kugamba kwetegereza kigambo n'akijjulula gy'akijjuludde n'akikubawo mu bantu, tamanyi butuufu bwakyo. Nga la yatabayyan wala yatathabbat wala yadiri maanaha, tamanyi naki kyekitegeeza. Wala yadiri maadha tusilu ilayhi, ekigambo kyayogedde kigenda mutuusaawa. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti kafa bilmar'i kadhiban, kimala bumaze omuntu okubanga alimba, an yuhadditha bikulli ma sami'a, omuntu anyumya buli kyaba awulidde. Ekyo kikumala omaze okuba omulimba. Buli kowulidde n'onyumya, buli kowulidde n'onyumya, kano waakawuliddeko musiraamu. Si buli kyoba owulidde nti kyogerwa, ate si buli kyomanyi nti kyogerwa. Waliwo ebigambo ebimu ng'oyinza okwogera ekigambo kimu, ekigambo ekyo ekimu ne kitabula society y'abantu. Ekigambo kimu kyokka kyokozesezza. La yatabayyan fi, tomaze nakyekanya mu kigambo kino kitegeeza ki, kiyinza kuleeta bizibu ki? Omusiraamu yenna buli lwabanga wakwogera kigambo kikwata ku fulani, kikwata ku fulani, kati ngenda kwogera ku gundi, naye bwe kiba kimutuuseeko kyekiddako. Ngenda kuba mutabuzi, ngenda kuba ntya. Kitegeera?